okitegeera so kati tuvudde tukubuuza tuwafunyeyo communication Dr. Kwefu ogamba otya Dr. Kwefu ne Alpha Times yangambe semwanga Alpha Times nayo tukutumiddeko yangambe story no munaji Saimo kunnyonnyola kiki ekyabadde ye yafunye ku tulo tona tufunye kuba waliwo n'ebijja ebirala binene mulimu abagala okukozesa embeera eno okunjawula ne boyi wange boyi principle nti boyi gw'oludde okulaba n'osanyuka bwoti ye yabadde alowooza nti abuuza na gundi tikya kipopo yayagala omubuuza aga Katonda okusinziira kuba muli okumpi we baŋŋambye ne baŋŋamba we baŋŋambye ne ŋŋamba bwekityo bwe kiri naye kaakati olw'ambitions z'ebyobufuzi n'abantu abamu bali mu kukozesa mbeera eno kulaga nti tokkirizibwa kuyingira wali mbeera eno naye bagenda kubeera surprised anaddala olwaleero bagenda kubeera surprised nnyo but tewali kisobola kutuseparatinga na musajja waffe prince kati katukubuuza ekibuuzo anawo video wedda babukuweereza nga naffe babutuweereza gwe wafunyeeko communication yonna okuva wa principal okulaga nti oba muganda wange saakigenderedde communications nyingi ekitakirizibwa olumu na kusharinga kubanga ekituufu kiri nti abantu baffe abatulaba buli yarabye aka video bo bakitutte nti Saimo bakuzalaye era Saimo tolina kyotugamba okitegeera so kati tuvudde tukubuuza tuwafunyeyo communication Dr. Kwefu ogamba otya Dr. Kwefu ne Alpha Times yangambe semwanga Alpha Times nayo tukutumiddeko yangambe story no munaji Bobi Wine yourself your interest mad najogeddeko gwe saajogedde bulungi nnyo wageze n'oyingiranga olinga awuliza akayimba ka Nandolaavu nti kinnawolovu nga otambulanga kinnawolovu kinnawolovu Bobi yatambudde nga kinnawolovu ng'ayingira naye kye simanyi jebbi ono omuvubuka yali atamba ne kamiyoni afumita abantu obuso yajja atya ku gaali ya Bobi Wine abantu bangi batanze okumakinga sure nti Bobi Wine talina kamera za mugongo abeefula batambula mu entourage ye jebbi simanyi wajja otya miliyonayira manya mu firebase nnakulabye otambula nnyo weefudde mbw ayingira ne president his excellency naye kyemmanyi nti bakaba bo bali eno Bulaaya kyonna kye bakolayo simanyi tuzabaika bakusulawo enjala ekutta kati wasazeewo ogende mu firebase nasanyusa nnyo jebbi okuba otaze otambula n'abantu abalimu ensa so ovudde into the thagare unit yobadde otambula katwanze okubeera mu bukulembeze kanso bagenda kukuma oludinga okubeera omuntu alimuko ku magezi okategedde jebbi naye nga nasanyusa nnyo okukulaba awo wali ekituufu nywerera awo anyway eno yamaze otambula nga kinnawolovu yasanzeewo era omusajja gwe twayogeddeko eggulo ebyabaddewo mwabirabye saagala kudde kubeera nga nnemeza nnyo omusajja wange oyo ebyabaddewo mwabirabye era n'atuula n'abeerako waakola ki Bobi Wine n'ayingira munda eyo ne bamufunira ow'okutuula I love the fact that abantu badde bajja manyi Alex Mufumbiro big up for the first time brother walabye nti omusajja badde bamukubye gas n'akomawo okubeera nti era bambi abuuza ku mukulembeze n'ola walina engeri gye olina engeri gye walaalidde engalo za Saimo Mufumbiro ng'ogamba togendayo naye ng'omuwa sigino tawulira omugamba togenda bagenda kuddamu bakooke naye ng'omusajja afukamidde ng'omukazi for just a handshake people mukole amanya ne ssente Bobi Wine baneetazannyibwako Bobi Wine you are class above brother Bobi Wine kirasa above omusajja butuuka ofukamira okujja okubuuza because abasajja abagala tugamba musajja tafukamira musajja munne naye ekitiibwa kiraba edduka n'obugagga Bobi Wine alina ekitiibwa n'obugagga bannange tekisi mu Buganda tekkirizibwa kufukamirira musajja munne opozingwa ofukamirira kitaawo ate ne kitaawo ina emyaka gy'okomako mufukamirira bafukamirira just Kabaka yekka naye omusajja bw'okuba amavivi ku ttaka bw'oti ng'oyagala ngalo Saimo ate ng'oli Muganda banne omusajja Bobi Wine alina amaanyi ate nga Bobi gw'ofukamirira omusinga emyaka big up his excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu 2026 yegwe mukulembeze gwe tusongako abavubuka gwe ofukamiza n'abasajja abakulu because bw'otuuka okukuba amavivi ate nga Mufumbiro wedde anywezezza omukono gw'obwati agamba togendayo bannange abaana balina body language muzisome Mufumbiro oyo ayinza okuba naye mulowooza ayogera nnyo naye ng'ayinza okukusavinga danger Mufumbiro was saving Saimo the danger of another humiliation naye nga te Saimo tapiikinga nga munywezezza omukono Saimo agamba kambuuze kwoli nga Mufumbiro agunywezezza oguli agamba olaga watosala gundi kadaksi vibe katemya kati kagamba genda kuddamu akwate ku sigiri emuyoke aba basajja anyway nasanyusa nnyo nti buli mwimbi wedde afuna ku chance ebuuza ku Bobi Wine
najjaawo ba Morris Chia neno ne bypass yalesa abayimbi abagwa nabya abasajja abagwe dda bambawangukire London abadde baliranye Bobi Wine sijja kuboogera nasomako nabo ne sijja kuboogera nena bwafunye ku chance nasemberera ddala Bobi Wine ku kyoto wali namubuuzaako n'obukofiira obugalubindi abo nno bakyaliibanga abo nakula nabaabo naye nalabe babuuza ku Bobi Wine era nategeddeyo hiiti ngenze okukebera ku social media zaabwe nga bakubyedde ekifaananyi kya Bobi Wine nga kyebatadde ku social media handles zaabwe ne ngamba kati ebyokuyimba babivuddeko batudde okulinanda Bobi Wine okimanyi Donnie MC yalinanye Bobi Wine Donnie MC yalinanye Bobi Wine ndabira ddala nga Donnie MC azeemu n'akuba hiiti endala ate nga bamuwadde ku budde nga bamubuuza Morris Chia yazene n'abuuza abantu dda bajja ne babuuza sho yalesa abantu abakungu abamanyi music yazawuyinga atudde wali mbitiibwa kati kitu kyesaagala kyenjagala teri kirala okwogerako kyemuta nategeera big up oba congratulations Saimo congratulations ife abalabire wala congratulations nze Bobi Wine gwe mmanyi bwakola ekintu he finds a way to rectify it n'akuwa ku ssanyu agenda kuwa essanyu nze ndimanyi nategeddeko nti obadde wagala kwesimba ku kaadi ya NUP ajja gikuwaate Bobi bw'atyo bw'akola olwedde getagenda kuzzaako mu ngalo akumaze okukuwa ekibonerezo ky'omwaka kya kaliya yonna yagiziisi nekyagenda okusasulamu ayinza okukuwa kaadi kyesimanyi kaadi zino bagulangule oba asiima busiimi n'agamba kwata kuba yaseggirinya nawulidde nti NUP erina abantu abesimbye ku kaadi ya NUP okudda kifo kya Seggirinya bali abantu 13 how do these 13 people expect Bobi Wine to be merciful abawe kaadi otunuulira emijjonkozi mu NUP temulimu bantu ayinza kubudaabuda abasajja bano ba NUP bajjewo omululu buli muntu agala kaadi ya Seggirinya buli muntu agala kubeera mu constituency ya Seggirinya abantu 13 all of you come from the same political party fighting for one constituency ani agenda ojimbuza ate mwenda mukyogera nti muli bakwano ba Bobi Wine mutadde omusajja wazibu ifa mu Bobi Wine basindika wa ediyawe ifa mu Bobi Wine abo bonna basindika wa Nyanzi bondi mugamba Nyanzi ye mukambwe mu party era ngamba Bobi Wine siriwa mugende mulabe Nyanzi kwa kyekifu era ajagala Bobi Wine kyekifu awe Nyanzi amaanya agagaba kadi mu constituency ko bonna beefula nti Bobi Wine mu president waffe bonna bambadde obukofiira abantu 13 mwagala kifo kya Seggirinya ate nagiranga mu muyomba nti Bobi Wine tatuwadde kadi nenda tegedde Saimo ayagala kaadi naye kwesimba ina gyagala okwesimbawo kati kyemuuza kaadi zino zaggula oba si zaggula nenze Bobi gwe mmanyi bwakola ekintu oba n'abanga alina waakulabisizaamu alina engeri gy'atondebwa ali bwamukko ng'omukulembeze ayinza okukompaseetinga ate n'akuwa kaadi nze ne Bobi Wine ayino ajja kuwa kaadi kuba alabira ddala ti awo media gye yakubye gwe represent media Saimo, you represent 60% of the media house in Uganda. So chiyakoze it was a signal. Abalaba bokenti you wake up. Mulina okuba ko bemwogera ku positions emulimu. Nemma nyajja kuwa kada. Kirungi nyajja ku. Export TV to the world.